say, call police. Say, take me home. Take me home. Yeah. Take me home. Take me home. Take me to my home. Right. No. Yeah, No. No. Hey, let's go. Let's go to another place, or maybe where I can find peace. Let me go to peace. Maybe this is not peace. Let me go. Maybe. Yeah. Amantwale waka sirabika nkwagala nnyo Mama Julie. I love you so much. Mami nkubulire mukyala wange bagenda namunzibako nga ndi wano ng'ate sinyumirwanga. Mami umperizanga endogoyi. I don't like people in my house. Mami nange ennyumba yange nagirekayo ewaka. Nkwagala nnyo. Don't disrespect me. Mama ntwale ewaka. Ntwale ewaka. Sijja kukubira ade n'essimu. Sijja kukubira ade n'essimu mami wange. Nkakoze kyensobola kyonna. Olaba najja luli nga ndi munaku nesasobola kusigala mu America. Mami wange nkwagala nnyo. Kinnumye mbu I'm even talking shit. Ekitegeera. Mama mukyala wange. Mukyala waffe. Ntwale ewaka. Ngende ewaka. Mukyala wange bagenda namunzibako. You know? Onyumiza ogulidde bamuyitaani Busheke muganda wange. Nomugulira engoye z'akakaaga. Mukyala wange yeetaaga just a kamotoka. Let me go home and hustle. Ntwale ewaka. Nkwagala nnyo Mama Julie. Nze ondaba muganda wo. Mutabani wo. Nkwagala nnyo Mama Julie. Naye nga nkooye wamma. Ntwale ewaka nga nzijjayo. Kamenu aba yakyaliwo. Nze amasijja kusigala wano nga sinyumirwa. Mama ntwale ewaka. Ndabe ku baana bange. Abaana bo balina ne courage ekwata essimu ne bandicodinga ntamidde nnyumiddwamu. It's just one night. Mama ntwale ewaka mami wange. Mami wange nsaba ntwale ewaka. Kwagala nnyo nga bwe neeyagala. Mbalaba mugule engato za $2,200 ngenda kuwa my woman home. I'm so sorry. I take back. Amanziza ewaka. Nze saabasaba kundeeta wano. Mutawani w'amayanja n'omulaba. Saabasaba. Najjako ne wano era nenzirayo eka. Because I found this place nice for me. Mama me okay, no. Oh, I'm sorry for whatever I did last night. It's just for one night. One night. Kwagala nnyo. Nsonyiwa amabenzi bye. Ndi mutabani wo. Kwagala nnyo. Mama. It's like I miss home, my love. I have to go. I love you. Yes, hello, Daginize. Ugambo tia, my brother. Yes, kati, yeah, message on the kid funye. Iranja clearing a bulungi went. Nti, first and foremost, nsoko kwebaza Juliet for the initiative. Ndabidde sina kyen complaining ebyaddala ndabidde bulungi era na mu buntu ne olaba difference dene nnyo ebyeddwaliro ne bigenda bulungi maaso. Ndi ku medication yange tomorrow the 5th of March ngenda ku review yange wa gastrologist kola review yange. The most important part yali ya surgery eyaggwa kati ngenda ku review kulaba how am I progressing. Then I tell you which kigeze bulungi, maybe the report can discharge me benga so okudeeka miri ddagala lyange nga bwe mpona. Ekintu kya wizo
Wizo nayenjala omwebaza in a special way. Wizo Bambi, he has been very patient with me. Namujje Kampala Christmas teyakola, the whole of December teyakola. He has a family. Amisinga abaana be, apushinze, tuli mu myezi gigi ebiri. Abaana be babeera mukubira essimu, Papa, when are you coming back? Kati, he breaks it down in the past, not even yesterday, but in the past week, he breaks it down. Na break it down aga kamiri, yes, nkwagala nnyo oli muganda wange. Ne abaana bange, abaana bamisinga. So, nawe kenyini nga mbadde nayogeddeko ne family yange, nga njagala Wizo bw'aba asobodde ajja alabe family ye. I don't complain Bambi, he's done a good job. Amperekeddeko bw'abanga awulira misinga family eyo atali nabo, then it's high time naye Bambi akole ki. Naye aget organized alabe family ye. Palaso oyo ndowooza yanajja ate naye ankuumeko Wizo nga wakola ki. Nga wajja naye alabe family ye. Yes, yavudde mu mbeera naye it's almost natural. Omuntu abadde gwe Wizo ali wano omusajja atutakola talina kyakola kujja kukulabira muganda we. 2 months down the road we're breaking it down. I fully understand him. Era simujjaako credit ye. He's a superman. Sijimujjaako ye. Naye ng'ebisigadde ddagi nice. Lwakuba naawe oli ku mulimu, nawe oli wa munju, walibadde nawe osobola okujja nawe n'onkuumako ebbanga lisigaddeyo. I think I'm halfway the journey now. Otherwise, yeah. I thank everybody for the prayers. Mbebaza nnyo. Nebaza ne government, kuba ne government yaplayinga role nene nnyo okunzijanjaba. Yeah, nebaza nnyo ne president wange. President Museveni. Yes. Abantu bafaayo, getting treated. Yeah, bisigadde Mukama y'anaamanya. Bisigadde Mukama y'asinga okutegeera y'asalawo. Kale, my brother, thank you so much.